Redison TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo ate na subscribing kikole tubeere nga ate tutambula ffenna Sebambulidde Patrick nze mbeerawo kubanga ate nkutuusaako byonna nga bwe mba mbikukuŋŋaanyiriza. Olutalo lw'emmwanyi ey'eggwanga erya Uganda lukyagenda mu maaso wabula wakati nga bannayuganda bakyebuuza ebibuuzo ebitali bimu ku nsonga y'emmwanyi ddala kiki gavumenti ekulemberwa Jeno Yoweri Kaguta Museveni kyeyinza okubanga eyagaza emmwanyi kiki omukyala akubiriza palamenti amanyiddwa nga Anita Among ekyamuviirako obaolyawo n'okwogera ebigambo ebyaleetera bannayuganda abangi ennyo okutandika okwebuuza ebibuuzo eby'okumukumu nti naye ddala omukyala ono ategeeza ki oluvannyuma lwa statement eri gye wawulira gwampuliriza. Statement eyo twagikuwa era akatambi ako katambula bw'obanga obadde otugoberera byenjogerako obimanyi bulungi nnyo. Kakati mu palamenti eyo wabaddeyo olutalo olwaleetera n'abamu ku babaka ba palamenti okulabikanga abaali baagala okufunya enjala oba okuggyayo enjala okulaba nga ate balumaŋŋana wakati waabwe bo ab'opposition oba olyawo n'ababaka abali ku ludda olwa Jeno Yoweri Kaguta Museveni gavumenti gyakulembera olw'ensonga nti ebiseera ebisinga buli mateeka gonna agaba gagenda okujja gavumenti y'eggwanga gebeera eyimiriddeko babaka ba palamenti abana ddala ba NRM be babeera emabega wa kino. Kakati ne ku mulundi guno bwe bibadde nga biyimiridde ababaka bangi abali ku ludda oluvuganya babadde bawakanya nnyo eky'ekitongole ekibadde kiyambako bannayuganda ku nsonga y'emmwanyi ekimanyiddwa nga UCDA oba Uganda Coffee Development Association. Ekitongole ekyo olwakaweefube wa gavumenti okubeera nga ayagala kijjibwewo kibeere nga kigattibwa wamu ne ministry ey'ebyobulimi naye okuzzaako emabega katono nnyo ebiseera ababuze bagoberera ensonga ebiseera bannayuganda bwe baalimiramu vanira yali wansi wa ministry ey'ebyobulimi. Bannayuganda mu biseera mwe baalimiramu mulinga yali wansi wa ministry y'ebyobulimi. Mu biseera bannayuganda mwe baalimira ekigajji aloe vera yali wansi wa ministry y'emu ey'ebyobulimi. Ebiseera ebyo byonna byonna bannayuganda bazzenga bafiirwa ssente bwe balima mulinga yakomaawo akatale ne kagwa abaamulima n'abasala. Bwe baalima ekigagi kyakomaawo akatale ne kagwa abaabirima ne bibasala. Abaalima vanira nakyo ne kiba kyekimu. Kaakati ebiseera ebyo byonna emmwanyi zibaddengawo. Mu biseera bino emyaka ng'ebiri egiyise emmwanyi yalinnya ebbeeyi n'erinnya abaalima emmwanyi ne bafuna akasente ne bagaggawala ebiri abnormal oba kye tuyinza okugamba nti beyond normal okusinziira ku bamanyi eby'omunda mbu gavumenti ya Jeno Yoweri Kaguta Museveni ne batandika okutyamu nga bagamba nti abantu nga batandise okuba nga banoga akasente mu mmwanyi tugenda kubakola batya. Kakati nno wano enteekateeka zino we zaaviiriddeyo ez'okulaba nga ekitongole kino ekibadde kiyambako bannayuganda ku nsonga y'emmwanyi kiddizibwa wansi wa ministry y'emu gye nkugambyeko eyaliwo ng'ebitongole biri era bye nkugambyeko nga nabyo akatale kagwa bannayuganda ne baba nga tebafunamu. Kakati we twogerera ababaka ba palamenti bangi nga bakyasitudde enkundi ku nsonga eno obadde okimanyi olutalo luno lwenjogerako lwandibanga lwayingiddwamu omuchina. Mu mboozi eno waliwo ewawulikise ekigambo ky'abachina waliwo kampani ojjagenda mu comment section ombuulire gwe alina ky'omanyi. Kampani eno emanyiddwa nnyo nga mu kukola enguudo mu kukola zi bridge n'ebintu ebirala nga y'abachina bagiyita China Communications Construction Company ebeera ne zisinnya CCCC China Communications Construction Company. Kampani eno mbu ate gavumenti yagyeyanzizza era yagyebazizza nnyo era ne babakulisa era ne babayozaayoza n'okubeera nti babaddewo nnyo abadde basaale nnyo wakati mu katale k'eggwanga erya Uganda ak'emmwanyi. Kati gwampuliriza we nkugambidde nti ogenda genda mu comment section ogenda kumbuulira bino olowooza bikwatagana bitya okusinziira ku ggulire oba ku kiwandiiko kye ngenda okusomera. Ekiwandiiko kino nga kyemabegako kko wabula nga nakiguddeko embeera yabadde tensobozesa kubanga nkuweereza gwampuliriza wabula nga kati ke kaseera mbeere nga tukitemaatema. Oli ku mukutu gwa Redison TV bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kale ka notification tutambule wuliriza ekiwandiiko kino kye njagala okubanga ate nkugaayizagaayizaamu mpola mpola. Chinese road constructor ventures into copy export. Wuliriza CCCC's involvement in coffee export is part of its corporate social responsibility agenda to support Ugandan companies penetrate the Chinese market. Nti ekitongole kino ebimu ku biruubirirwa byakyo agenda zaakyo
kwe kuyambako oba kwe kwenyigira mu kwekisportinga oba okufulumya emmwanyi okulaba nga efuna akatale. Emmwanyi ya Uganda efuna akatale mu ggwanga erya China. Chinese market, Ugandan companies penetrate the Chinese market. Wano nonaawulira wano nga bagamba government has hailed Chinese road construction company China Communications Construction Company CCCC for venturing into coffee export to China to help Uganda find new markets. Nti government y'eggwanga erya Uganda yatendereza era neesiima nese kusiima wenna kampani eno ey'abasajja abachina. Kampani eno ebadde emanyiddwa ennyo mu by'okukola enguudo bagiyita China Communications Construction Company nti okwenyigira mu by'okunoonyeza emmwanyi z'eggwanga erya Uganda akatale mu ggwanga erya China. In a speech read for her during the launch of CCCC's 2023-2024 ESG report, Vice President Jessica Alupo said this company had recently signed a memorandum of understanding with the government to start buying coffee from Uganda farmers as part of its corporate social responsibility to support the growth of coffee exports. Nti mu speech oba mu kwogera kwe basomye nga abasajja bano balonkinga ripooti yaabwe ey'omwaka gwa 2023-2024 emanyiddwa nga ESG report. Omukyala Jessica Alupo atendereza nnyo kampani ne y'abachina emanyiddwa nga China Communications Construction Company olw'okwenyigiramu n'okuyambako era nti yasayininga bayina endagaano wakati waabwe n'eggwanga erya Uganda, gavumenti ya Uganda okutandika okugula emmwanyi za Uganda ku balimi ba Uganda nga bazitwala mu kye bayise corporate social responsibility, buvunaanyizibwa wa kampani eno babeere nga bayambako abalimi b'emmwanyi n'abasuubuzi baazo mu ggwanga erya Uganda nga bazifunira akatale mu ggwanga erya China. Mukutu gwa Red Zone TV tukyagenda maaso n'okuba nga tukutuusaako embeera. Njagala mpumulemu wano katono nnyo mmala okunywa ku lwendo lw'otuzzi nzije tubeere nga tweyongerayo. Nkyakusomera ekiwandiiko kino mpola mpola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, tukyagenda mu maaso Red Zone TV kwali webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Wuliriza njagala tugende mpola mpola ate nga bwe tutuuka ku nsonga esinga obukulu. Ku nsonga eno gwampuliriza tuli ku nsonga ya mmwanyi. Bannayuganda bakyali wakati mu bibuuzo eby'okumukumu, ebibuuzo ebitayinaako ansa nga beebuuza ddala ensonga y'emmwanyi etuuse etya mu mbeera eno era tugenda kutambula tutya mu mmwanyi eno. Emmwanyi nkugambye yaleese obunkenke, yaleese ebibuuzo wakati wa bannayuganda by'otayinza na kubanga otegeera gwampuliriza mukutu gwa Red Zone TV. Bw'oba tonna subscribe nga kikole ojja kuba tomisinga nsonga yonna. Wuliriza nga bwe tugenda mpola mpola. Atana subscribe nga naawe bw'okkirira awolaba ekigambo subscribe obeere ng'otambula naffe wano nga bagamba while launching their 2023-2024 ESG report nga bwe nkugambye Mr. Li Jicheng, the CCCC general manager, said in August 2023 Chinese President Xi Jinping had told the Chinese companies that gross domestic product growth without a consideration for the environment doesn't lead to sustainability. Bino nno birimu ne president w'eggwanga erya China amanyiddwa nga Xi Jinping. Kakati nno eyali wano mu ggwanga erya Uganda nga secretary general ya general manager ow'ekitongole kino ekimanyiddwa nga China Communications Construction Company oba CCCC yavaayo n'ategeeza nti mwaka wa 2023 bwe baali balonkinga ripooti yaabwe mwaka wa 2023 president waabwe w'eggwanga erya China era yabakubiriza okugenda n'ensonga zino. Wuliriza. Therefore, he said Mr. Xi urged Chinese investors to start making reports regarding their sustainability initiatives which forced CCCC to implement strict ESG measures to reduce its ecological footprint, effective waste management, energy saving technologies and pollution. We are a road construction company.
That has nothing to do with the coffee trade, but at the end of July we exported 20 tons of coffee to China. Wano nowulirizaawo nnyo. Wano nga bagamba tuli company nkozi ya nguudo. We are a road construction company. That has nothing to do with the coffee trade. Nga tetulina kye twagaza era nga tetulina business yonna na kutunda oba kugula mmwanyi. But at the end of July we exported 20 tons of coffee to China. Nti naye statement giwulirize, tuli company nkozi ya nguudo, tetulina kye tuwagaza era tetulina kye twetaaza kugula, kutunda oba kudiringira mu mmwanyi. Wabula ku nkomerero y'omwezi ogwa July guba mwezi gwa 7 twasuubula era twayingiza, we exported, agambye atya, we exported 20 tons. Twafulumya eggwanga lya Uganda twalifulumyamu tani 20 ez'emmwanyi nga tuzijja wano tuzitwale China. And so far we have bought 100 tons from farmers in areas where we work, as emphasis on our commitment to support farmers in areas where we build roads. Banange tetulina kye twagaza mmwanyi kubanga tuli company nkozi ya nguudo, wabula ku nkomerero y'omwezi gw'omusanvu twasobola okufulumya tani 20 ez'emmwanyi nga tuzitwala mu ggwanga erya China, era ne tugula tani 10 nga tuzigula ku balimi eyo gye tubadde nga tukola enguudo mu kaweefube ow'okuyambako okusapootinga abalimi, okusapootinga ebyo nga tugenda mu maaso n'okukola enguudo zaffe. When we complete projects, farmers embrace them as their own. Nti era bino nno biralamuko gwa mpuliriza, bano bagamba ffe tuli company nkozi ya nguudo era tetulina ddiiru yonna, tetulina kye twagaza na mmwanyi, naye ate twafulumyayokko tani z'emmwanyi 20 era mu ngeri y'emu twagulayokko ne tani nga 10 nga tuzigula ku balimi. Eyo gye tubadde nga tuyitira nga tukola enguudo. Oli ku mukutu gwa Redison TV oyinza okuba obitegedde mu ngeri ndala. Genda ku mukutu gwo obeere nga ate ogenda mu comment section okkirire otubulire ensonga ozitegedde otya. Sebamulire Patrick nze embeerawo nga nkuweereza, embeera nga bwetambula bw'ogiraba bwe njikuleetera, ate tubeere nga tutambula ffena nsonga ya mmwanyi. Jjukira bino bye tuliko bye byaleese parliament okubanga ababaka ba parliament bajjeyo ebigambo abamu ne tutandika n'okuwulira ku luzungu be tubadde tetuwulirangako nga boogera, wabula finally oluvannyuma lw'okuba nti bayagadde okukwata awaluma, awo nno buli munnayuganda yenna yawulidde nga akwatibwako, n'ababaka ba parliament ababadde tebannawulirwako nga bateesa nabo baavuddemu omwasi. Kakati gwe genda mu comment section ombulire embeera ogiraba otya, ebigambo bino obitegedde otya. Tubeere nga tutambula tuwuliziganye mu updates eziddako. Sebamulire Patrick nze ndiwo nze nkyakutwala mpola mpola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okubadda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomebwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.